empale biraka ye empale ze biraka za komawa ize zino zebogerako ezizo kubye biraka wewawo natera tubabuzako mandabali mbitundu ebyenjawulo ita evening zone sawa 12 zakaungezi nagamba yeshoyo kereta kamwenyu ku matama nogamba bananga abana bayingitewo ebimyula biyingitewo ebyana ebibeera smart bino banange nange wento njagala babuza ejo sindo traba ABS bino na manchisi station out Uganda tokola chama nnyo kwekumira ku lutimbi gagade ABS TV 12 kusawemo bweto twatanze program evening zone abali mu bitundu ebyenjawulo mbabuza nyonyi ddala aba streaming live namwe mbabuza ka Facebook account lero likitoka buzego nenda kaunga bajjaka kubanja tugende maso bwe yatembuzaako abajumbise go mutufu everywhere wobera no gamba akachuninga abana bantu traberero batugambye ki tuzeze njawulo sharing waka wafe expendables mbawuzizaako nyo ddala timu Remana Makula timu Mary Butter timu zeze njawulo omwe nabwenanga o sharing waka wafe no accepting anasobola okulaga mulimu timu simanya timu yakabi eriyo kusharinga nyo wakofe nenga mukola chamanyi nyonyi na kukamera nako lero tukoze neri jujuru ku ebiri binigi na kwate musobola kubirala kuliko chi Gloria cyana twala kinyiru kina amaso malugi twina kole cyana twala chi Angel nacho kibibita bwe bityo mpola kukamera onako lero ni side zeza studio shone neze mwana mnezi Shafik ate producer program eno bamise mwana mnezi Sharp Regan. Okay, natela natuba kusaka abantu abatulabira mbitundu ebyenjawulo ngamba abatulabira Jinja abatulabira Eli Yidinda ekaliro ekangulumira bugelele mugamba mutya amayido malungi emboli byonna mbabuzizako mwe bale kubirya ne mtampako nzikiride mbagana bange abale Fort Portal mbalala mulikulungi babu oli baki kibana balungi bananga abasoga tuende fete tukoba kugana panange natela nzikirirako nembuzako baganda bafabanya nkole no gambati mugambati banange banyankole bakabatesi bamutesi babona nasikirira ke Rwanda nembuzako baganda bafa abanyarwanda abakobwa banange ba abasheshe banange mwiriwe mwalaye mwalamse eyo bwenzikirira mbati maze nezikirirako mu baganda banga balugwala ike mwana mapoli ngonyela awonga ulo good evening everybody. Inchihibu amanyagange bampita akwino bana akoni anepana abe wafe babitegera abani olo limit huru ndekera ndimizi ndekera olo wafe amanjagala kubuza kabasoga abaina bakaza abasoga nijo kubabuzako mukola cyamanyo mutolo dayo mutolo rusobola duriedi uko basijja kuruko bali akoza mpako yawe ni wa mpako enkunga kuwa kuki ano empako yo empako erinnya lyo empako yange no nickname y'abatolo babeera n'empako gye bayita empako nze empako yange bantumanyewe akiki iwe bakutumira aboli kyokka gwewerabira erinnya lyo nze gyobalaba abatolo mikwano gyange n'obuseera ebisinga nsirika lwakuba nti bakirirako eri ne bagamba nti abakyala tetuyangwa era buli wonsanga gamba kimu nti siyangwa tebategeeza kweyanjuluza. Everyone here, good evening, DJ. Drop me Lady Card by Vinka. Sile immaturate agambe wow Sophie nabukera ntukulabiko Sophie nabukera Mbike Steven nakate Susan banji tugamba sendi ko waka ku number ya Frey wagenda ko live streaming mwenajo mu bitundu ebinjalo tugenda kumanya mumanye kyagudde kubile bibine bigenda maseri ya people power. Abantu abasinga bali tebakimanyi naye kyongacho bamusajja bamulemesa okukiregistering nengo okirizibwa okuyita wadde oli wa DP neno oyitira mu people power no sansa wakasanza baka nina gwenda byayo wa DP ngalegera y'amatama banayo bakujjako kakanako bayiwanze kino kibagambye banabe abufuzi mu nababiyingidde sikubayisa mu maaso baba mu wawumula entebe genda webake tumanyi nti twabawumuza saba wekitibwa Nasantegese bagala omulemu mulabye ngataleka kofira ka people power bajja wasaba bateka wamulu omunti banango omujinjo omuntu omutuleke tujje banamuleke kapera itemu kuki kubwa chairman LC5 wali emakindi wamana kate Suzanne
Agambi Avon, hello everyone watching live from Saudi Arabia. Greetings to you all. Okay, nakate tukubuza kwenye da morning prosi banji tukugamba ugambi rayo tuli ku speed unako. Naye ngate tubajukizera. Bannange kino temukyerabira mu recording video zamwe tuzandiriza. We recording akayimba konnako owulira akakolera. Osobola ku recording n'ogamba pista tu bannange muje bale konsaba yakayimba kawini nwaji kwata simu kusaba kwata esimu otuyimbire konamu. Kasindike ku WhatsApp yaffe. Sindike ku namba ya feri ku screen eliko pista tu. Mwenna bali ku WhatsApp go recording osindike kagenda kubaka itawawo ka keep ko tugenda kazanya from there. Mbane njagala kutwala omukisaguno okubuuza akabali mu jamu naku zino kafyu ndoza President Museveni mwachulide extending ze Saba Avani Uganda ebyaffe birala. President Yoweri Kaguta Museveni last time yatugamba kafyu egwako sawa emu. Eyaffe abannayuganda twategeera ategeeza ssaawa 3. Kuluna tugenda kuzikula. Kuluna yatugambye ssaawa 3. Ffe bannayuganda tutegeeza ategeeza 6 era eggulo ze baaweddewo. Bwammwe banyabo ne basebo. Wamaka tugenda mu WhatsApp request tugamba sindiko wakasinka WhatsApp request yo tugenda kuba tugizanya. Katugenda mu WhatsApp message tukomewo. Pista tuwe bano okuweereza saba yakayimba aka Eddie Kenzo muri basabye kazabakolamu kulamu bunyuma obanga makolamu sino seranze gigenda kulamu bunyuma. Hey Pista 2, big up for the show. Saba kukayimba ka John Black kayitibwa makanika. Yeah. Hello, Pista 2 on a page your motor. I mean, a page your motor. Sabaya Kayimba Kashamke Kagenda Wikat. Sweet in the Pomeranga Skali. Kusubizana Benjogera Silimba. Oh, Mangachtumu Wakjai. Secretary Katala Usumbosa. Bulitimu, Sankagalamubati. Baby level Nanga with the sit down. Your eyes. Alan, Nze Ssekyewa enajjera nsaba akayimba ka Jose Chameleone twefuula balogo abantu beefuula mugowonyegereya ali kusamba abantu beefuula oba tekalumpe aka Kenzo kunna ni mwora wangu nkusaba osaba kayimba kipato ngayimba saba kayimba ka Kenzo kale WhatsApp message we recording just weather ku number ya simu eri ku screen ya 85 we recording ovakabo tujja kuba tubufuna mpola eri evening zone ngenda walere ku Facebook page ya it's ABS TV Kawala liking our Facebook page sharing mu groups zonna abana banyumirwe ekintu bwe tukikuba tubakulisizayo mwe nabakozi bonna still osobola genda ku YouTube channel ya it's ABS TV Uganda subscribe our YouTube channel ensonga nazo ziwomerwe yo shows afe nyingi nyonyonyozo nazo nabiri ebikusesa kicholi fatowera bidemu chati byonna ogenda no subscribinga teka mu ABS TV Uganda it's our YouTube channel na tena ensonga tuzikwagise bwetyo obuyimba bwambuweerezako mwenna basindise video zammwe nzirabye bamama neyanziza bamama mwe bale ku recordinga baana bato eno ya ABS yetagoba mwana muto ku screen ya muteekako obuteesi na tena nekaweerezako abali mu kunyuka abali mu mamotoka gaabwe nga muvuga nenga muli mu streaming live. Thank you so much tuteeka mu data wammwe gwe mutaddemu ekyo mukola kye kisinga nkaweerezako abamasaluni bonna kasoko kakwasa nantale wale kawala akwajja ali ku nviiri yeetalaga mama mbadde bubi nnyo bayina wekizibu kye balina n'omukulembeze w'eggwanga kiri ekyo taata pulezidenti watusaasidde tebamanyi kuwandiika abantu bali mu kuwandiika saala n'awandiika saanela abantu mukutokobina amasimu watu wannyokeya bakutandise oli yakubira gamba owange piisi konzani ono yinza kavumavo kuvuga yakuvuzeeko ye yakuzeemu nsaba kuwa ku customer care konze etya abalina bikasi byaffe ebinyaba ya mu mutima naye bannanga mulina kyuka olaba namba tuzireka ku mulyango gwana gyoyingira ne werigesa nedda nze wabula kyenalabye bambi omukulembeze w'eggwanga yatuzizaayo mu nkola enkadde ey'okuwandiika ennamba z'essimu ku ttooyi kati era enjawulo 0 bannange tusase ku bantu ba boda bano
yavuze omukulembeze bw'akomawo okukola speech ayongere mukali wa speech agitereezeemu taata ennamba zaffe zikubwa nnyo abasajja abo batuwadde nnyo keya balimba badde mutwematirirako naye waliwo abaanyize akuwakola ku TV toyagala kuwewa abamu baanyize baasabye obubaka mbutuuse mbutaata mukulembeze w'eggwanga President Yoweri Kaguta Museveni nga bwe wasitudde ekiteeso ekyo n'okisitula n'okiwa ababooda bambi kisitula okiweeko ne kuba takisi nabo bafuneko singa bwenzinga basajja ba takisi kana basika ebijji onabawadde muzifurati bazibawadde kati ate nabo babawa ekitabo kibalina naye nno n'abatakisi batujoze kati babawe ennamba zaffe zaaki mulekeka banoonye kale ekyo kyenyiwa masindika whatsapp message whatsapp video gyokugamba ya FSM 85 eri ku screen yo tukujjukiza nti kozesa omukisa guno weefunire emirimu kozesa abaganda bafe abafinabu international babesinga waleri nambole bakugambe nti munnaye kozesa guno omukisa weefunire ekyokola bakowodde companies zonna eziri ezinoonya abakozi bayira abakozi bayitirivu abafinabu international oyina kanamba ako katujjawo mu maaso mbere nga ntibawa ate y'omusumba igagasini abizayo owekawala bakowodde nti counseling eyakinomu ku kinoomu eriwo olwokubiri olwokuna n'olwomukaga waliwo atusindikidde message n'agamba peace ate bwenzija tebanteeka ku TV counseling kyawule counseling yakinomu ku kinoomu pasayiga tabeera ku TV obaze ku counseling kulaba bwomu so ebeerawo olwokubiri olwokuna n'olwomukaga wabula the coming month on 8th ngamba ennaku z'omwezi nga 8 akomezawo empeta ey'omukisa mwena abali eyo mwenna tubakowodde ennaku z'omwezi nga 8 ogw'omunana bagiyise empeta ey'omukisa Sunday no omusumba Jengo Andrew abisayo yagenda kuba asiiga amafuta mwenna ali eyo munnanga yetegesewo otudde jangu osigibwe amafuta ag'omukisa yakola atya yantemayo oba yansalayo yandekera abataxi oba baboda ennamba y'essimu ngiwaani ku bonna naye James lekera okunkubiranga oŋŋamba nti ompa customer care ekyo kyoba okendeeza James nateera munnange tubajjukiza nti olw'essande luno mbadde lwenkyaliko omusumba Jengo Andrew agenda kuba asiiga amafuta ag'omukisa kale nno mwenna abali eyo abeetegese ng'osobola otoola ku kigambo kya Katonda omukisa gwa Katonda kozesa eyo chance the coming month weetegeke weefunire ku mpeta empeta akomyewo eno mbadde nsaba omusumba igagituume empeta sizoni 2 oba tugifuule empeta sema mpeta okay wecha tabali abone unako yagala byononese Joanna agamba is watching live King Sala agamba sweet baby wesaze akawero baby girl sikalabanga ko bukyaka Princess like UG agamba hi peace and praise pray for me sikuleka by Alantonics out from Abu Dhabi okay Aaron message tugifunye nalugo Topista agambye banange mwabasinga Princess Anthony agamba kind rock me stamina by Daddy nagamba kind of drop me stamina Daddy by Irene Kale okay tugenda kupatuka kwa Elon Lita tukulabyeko Reno Camp Lauzata namusoke mwena tugamba gwe sindiko bakabo tugenda kuba tubitamu mpola katugenda tejoza tukole ku nsimbi ngate tunaba kukigarura mugale ndiba tukobo tubawo olugamba kasoka mbuzeko nagambe hello it's Rashida from Mutundwe please pray for me Mundao by the Kampala boys okay nagambia thanks for the show baby girl but today you look so smart in the road ematuga ontumiranga ko sweet mnai kutumi the road nagambe thanks for the show guys banange nga muchinkubidde muri smart ebitagambika tenkanaka oluganda luganyawo kale onangambye hello peace tatu nsunirako omusajja ow'ekirevu n'ekirevu kye bakudeeba ikiraba inze nabagamba ndi wawaluka go busawe nzino kati babu okyasanga abantu babeera n'omulevu oguli awo gukuliridde ko zero saluni ze bagudde ate nabo mutujjeko tumuleke tuyombya good evening peace tatu thanks for the show please pray for me and song called this Sunday by Alantonic Sam Isaac from Uganda ekamukamu kale tubabuziza kabeyo kale ono abudana gamba mukwano gwange peace tatu nkubira yakayimba waya komyawo waya bintu bya waya nno nabyo what and what ate mugenda muziyombera ku muzigo nosanga oli tugenda mu
nkoze sina kyakola kale katugenda ko break katono nnyo tukomala tutandikirawo wenyini okyali ku evening zone ku ABS TV tosuuka tovaawo tosagasana katukomewo Pisi njagala nkukwasa ennamba ogiwulire. Agiwa ababoda Museveni yagambye ziwa ababoda ate kati ozituusibako musibi. Neda tandika kutula tubenekola tuti kuwiriwiri boda njagala nkukwasa ennamba nkuweze ng'otuula mutuuzi ng'ogamba njagala nkukwasa ennamba naye bane pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni Mungu akutusasulire tetulina kye tubanja naye abatakisi be babanja babadde basaba nabo okuteekamu kayimba ka Irene Ntale bakasitoma muzeeyi batuwe ennamba abo bajja kubagana driver ne conductor nedda kyanseeyo naye nze mba mugezi nze omanyi kyenkola nzidira neŋŋamba ennamba yange nze bwe mbanyi sayininga ndi wa driver kubanga conductor batalina kyaŋŋamba ate no ebiseera ebisinga okiraba bakondakita bano boolaba be basinga okubeera bannannyini mmotoka ebiseera ebisinga be babeera bannannyini mmotoka oyinza okugiwa n'otomera bwetyo bwe tukikola saa 12 mpaka saa program evening zone bwetutyo bwe tukikuba baba FNAP International twakujukiza bujukiza nti ku kigambo ky'emirimu gwe atalina mulimo bakugoba ku mulimo ba cleaners baagala ba house girl ba shop attendant emirimu wegiri FNAP International bo bakugamba yita ku namba y'essimu 0758 babayise aba FNAP International emirimu giri wano ba house girls namwe mwennyini bw'obanga company eri eyo eyagala abakozi aba FNAP International bakugamba nti ate abakozi balina emirimu ate balina n'abakozi banafu abakusa ku cream and fashions ku kigambo ky'okulabika obulungi yitayo olabike nga nawe ate olabika taratibu sana twakugambye dda nti ate olunaku lw'empeta lutuuse n'olwo lwayogeddwa dda tugenda kufuula empeta munone naye pasagera twagiyita empeta ya 2020 yatufuukidde ekizibu twamukyayi tugenda mu 2021 kyakozera sireya bebayinza okukikugamba waliwo abagambye mukama katonda wange 2020 oba tumusamirire busamirizi oba tumusabire busabizi kubanga ne Museveni agambye okugulawo kyaki kati oba tumugenderewa kambuzeemu kyaki yagambye tannazigula n'amasabu munzikiriza atyayo kale onang'adde musayi gwabizayo walera ekyengera batumbudde kwebali nateero navuddeyo nangamba hello peace 3 video yange bwe mutagikuba ku Monday mbase which is okay onagambe thanks for the show guys pray for me nachuka by Shiba goes to Mile my sister love you nansana okay gye bali batumbudde kale peace 3 how are you banange muli mutya mikwano ndabira avonisiri mu peace 3 nsaba yakayimba aka Edikenzo ebitu byesi bikyuka nayo Oluganda muluwandiika bulala onangambye Pistatu mwebale kuweereza nze Kaggwa Dennis ewa bitungulu nsaba akayimba ka Bobi Wine abalumya ntumirako boss mwana mutukubireko muchiti mu nasoma Oluganda naye namwe mulususaate muluwoomya nalonga namutamba Shawn agambe fitting brother namutamba tukubuzizako nnyo njala nahabwe John mayebale lakuma agamba mugole by Ed Kenzo tugenda kuba tubusayo messages nyingi gwe tugamba sindika gwe genda masongo sindika obaka bwo ku namba yaffe eyesimu oba we recording tugenda kuba tukakuyisawo live mukaseera kano nziguse n'ebibozibozi ebitambula mu ggwanga betwogerera kati mukazi wattu ekiri wa Brian White afudde mama nze nakitegedde malabi ekibamu yambe yafudde yakoze ekiyagudde musepiki y'obuugi anti bwe yawonye yagenza kunywa buugi yagudde wa White Brian afudde akoze agwe alumpa jasinti na ate nzaleeta ate ondaga nti osabuka n'okusinga nzale nanti emimwa gikyamuka bwe bali kikutuzaamu oli manye kyatuuka ku Nabankema wammekyali wa Brian White wetwogera kati kifumba kitokota akoze eki Brian White ali mu gavumenti tuyambe takyalina sente zimutwala ayagala kumutwala Kenya kumujjanjaba leba naeza kanjogeranza kubanga nze serious abange mu Uganda buli yakwata ku sente za White Brian zizeeyo janja bigwacho kigwe nepo nalabanga akwetano gitwaleyo mu ddwali nze yali ambaddeko n'ekikumi wazigana yakiwa buli obuwala obulala obwali bugirira yatwemwogerako munanga kiri wa Brian White yaziwa buwalaki kiki
kiki kyoyagala obwana obukola olugambo lutya lwaki yagala kintuuza ate bumukuba bukubi ate wamma Brian White sibajona akoma nenyinirwa bwagafumba bwagalya bwagatokosa amaki bali bulaka yagenzeyo nagamba wavuddeyo wano wavangayo no wana kati kiki kyogenderera nagamba ngani avumani bali bulaka yabulirira kyovola baye yaddukayo nesategedde waje yadduka nagamba ekintu kino bamona tewabimanya ebya bad black mutawabitegeera bamuwe boxing bweva wamukulembeze waggwanga eye ssente kumbe epakiddemu ebitabo by'abaana wate bya saate tukuba tebakyasoma nebannange mbadde nnina kyenteesa omusajja wanaviira ku kitanda oyo yagenda kuba bambi ayidde mbadde nsaba mutwalirenga kapista tu cream omusiigire agenda kudda wa blaaka tubadde tukyali awo omwana omusajja yafa n'azuukira ng'akoze eki tulina omu twasigaza omu kubanga netumwana amabugo gaffe waliwo omulala eyeyuga ku munne yafiire South Africa manyi yafiira South Africa yekka munnange omusajja ono bamuyise Mamuli Katumba yafa nasaba nabugo n'azuukira tuvuddeyo ate kati yatandise kweyita sooka olinde kakyaliyo kamera zaffe kazimukulageko wamma mutuwe Mamulyani oyo Katumba yafa n'azuukira akyali mulamu kama mulamu tteke sente zaffe yali azabwerere mama amabugo gange ge nasasula omusajja oyo ogenda kuwangaala nnyo naye ojja gasasula nawe mujebale mugamba mutya mutulumbaganye mugambo mulwagala twagala kubuuzaako ekibuuzo wasaze eddiiro eritya tumanyi nti gwosanidde kubeera mu baana abayero sigendangayo eyo era sisobola kugendayo nze ndi wa People Power ndi Munnayuganda awagira enkyukakyuka yonna eya Uganda okubeera nga tuva mu mbeera embi gye tulimu era nga abantu nze chairman wa Wake Up People ekibiina ekizuukusa abayimbi bannayuganda okwebereramu okuyimba ennyimba ezikyusa embeera eno eri mu Uganda. Abayimbi bangi nnyo bali eyo naye bamu beetuddeko batya. Twakomerekeza ng'oli mulwadde era tonatereera. Saawa zino bino byeweeyuzeemu nga bagoba misinde onoogisobola? Bino byaffe kati nze obeera mu kava? Mbeera mu kava naye nsibeera nnyo mu kava kugamba nina okuba nga ensi yange ngirumirira. Ekyokubeera eyo ekyokuba nti Katuma mulwadde sukaali sisobola kutenyigira mu mbeera eno. Njenyigiramu ne mbuulira abantu nti obukenuzi tubukoye, obubbi, obulyake. Naye kati yoyo ali mugamba obukenuzi simanya. Naye kati mbabulireyo ekintu kimu. Tata tewafoni mulamu wayimba siteze ez'enjawulo ensejeze ez'enjawulo ng'ogamba ogenda kufa olamidde abaana ebikopo bisize amabaafu ogatunze kyokka kati yuyazimusima jajja wamanya waba People Power naye anyway byokwogera nina bitono. Mamuli Katumba noonya oluyimba okomewo oleka kuddira mu People Power. Tubadde tukyaliawo meya wammwe naye alusitu ani Elias Lukwago omusajja namulaba kyagenda kuva ku ntebe ono omuko w'amaka muno Mamuli Katumba wakulisi Jones ebyokuyimba yasagamba leero ebyakamera biba byagaana kati ku luno kanonyoga meya omwami ono asaza wagambe ku meya waawa wene waabwe agenda kutuba era yewaabwe mbadde manyi nti omusajja Elias Lukwago ng'agyogeddwa eyo bajjamu wewaabwe kubanga nange ngenda waffe era abewaffe banampa ogenda kukola onoonya agagwa ku kimbo gakutuukeko nagamba nakola obwa metroni naye nga bampadde saagala kunjoga endwe ku kitundu nga njogewa tugende wamma Kirabika bonna oyeeyunga ku by'obufuzi obadde okyayimba okuyimba nkyali muyimbi era nze muyimbi Kristoni Ruel Soja fresh mayor w'Embojjo. Abantu b'e Luweero ngenda kubaweereza nga meya waabwe ate era nga bwe nyimbira Uganda. So olw'ensonga eyo manya ekintu kimu
nti tugenda kubanga ensonga zonna tuzikwasaganya wano neri abantu beruwero naddala tusooke twegendereze nnyo abavubuka gye muli mbakunga mwenna buli omu gyali muneyondere nange ngenda kubanoonya wandituwaddeyo akapya mweno kalya akapya akayimba akapya wandituwaddeyo akapya nabo akayimba akapya mu covid muno mwenyini bakayita omumazeeyo akayimba kagamba omumazeeyo omukwano gwo guntute si ku bubadi bw'omukwano gwo kale omumazeeyo nafuse kasiru ku balala wambuza appetite akayimba ako bakayita omumazeeyo we kali wonna vidiyo wedina n'ogamba ono lwaki omwana ono ebbeera alikulukusiza okutuuka ku kino obulega obutaba nampisa obutinga bungi ennaku zino obulega babusebalabakako oli ayinza olowooza oli ku oli gino aliwo gwogamba ntaddemu okimmabeere ono gwobadde oyogerako ku simu kati mwerage ate munayinza zze nenteekamu obuti ebiyo biri ku oli gino nizo byogerako awo nja kulaga nze okunjooga ekyo kye nagaanye mu ggwanga lino kyova olaba n'omusajja Bobi Wine bwe yalabye ajoogebwa n'agamba kankyekolere alinga ekintu ekirala Bad Black bere limutoloseeko liyazibu nnyo omulaba abakasi b'ennaku zino kambuuzeemu Bad Black nga lwaki taddayo yatugamba nti nebbere balisitulira mu bawalabu tumanyi nti bamugyeyo mu kkomera ne bamuzaayo batereeza amannyo ebbeere nkola naawe oba onjooga tugamba Bad Black tuwe gwe abayikayiseeko ki ekikunyiza ki ekikugyeko waya tuve wano gwobudde gamba gwe tukyageya Bad Black Chris Jones tumuvuddeko MP2B oweeyo gyali naye kati ndi ku Bad Black omwana olwo lwaki tazaayo bbeere gye yali ono yagenda mu bawalabu agamba Bad Black ono wama ate gwe watuleseeyo Bad Black atavuma mulamu na mufu kankome omadde ntegeeza Bad Black owoeriso wa mu Uganda totyagwe twata kyekikunyiza kyekikugyeko waya tuve wano kazoke baiteko Novin Maiga nkubuuzizaako onangambye tuliko bebi ntumirako nze Sharifa Enasana ntumiddeko bebi wange onangambye hey guys this is Prissy Jebaleko this is Carolina Katende mbagala nnyo mikwano naffe tukwagala nnyo hey Prissy dear thanks for the show pray for me Nyambula by good life Hasani from Chireka pista tuka video kange kakuwadde bwotaka kuba nkuse alamba mumpeerako ebyokumpooninga mubuzeeyo nagambye mwebale kuweereza nsaba kayimba kashiba nakyuka nagambye pistatu ekisinza okunyiiza n'atasobola kubanga ajja kuweesimbawo bajoze bujozi wali avayo nga tasobola example kapere waliwo gwowuliranga akaddiye naye nkubuulire nange ngenda ne example y'ono omusajja Sewanyana ajogeddwa omuntu watuuka okuviirayo abagenda kuyitamu Sewanyana yakafuna ba competitors nga nange mu butuufu naye yafunye kapere muleke Masembe tekati omusajja muze mujoga anyway bannamawulire bazibu Masembe ng'abadde asuuta buli wadde Sewanyana omubaka ye yalumbye makindye mugifudde ki anti nkugambye anyway nange kangende ewaffe nfuleko ekyewaffe oba kyabulambuzi nesimbewo wama abafinabu international bo bakukowodde tukuddamu okugamba nti abafinabu international ku kigambo ky'abakozi gwe woba nga toyina mulimo abafinabu international ita ku namba yabwe yesimu 0758 988 babayise abafinabu international abatalina mirimo gwoba onoonya mulimo iyitayo nammwe abaagala abakozi companies ez'enjawulo bakugamba abantu bano bayina emirimu amanya bamuseafon bwese 12 kusayemu evening zone whatsapp request gwe n'oba time ki tuli mu weekend mu recording manye musindike tujja ku prayinga tujja kuba tuyitawo evening zone ekoma lunaku lwakunanga bulijjo Monday to Thursday fewe tukikuba ne tukikomya ne tuba nga tuyingidde mu weekend yaffe era wano wondabira omukulembeze w'eggwanga yakutte kye bayita amabaala naye wikizoka amabaala gali mu nnyumba yaffe wevira wano nga ngenda ngasulamu ekidongo kati bebi kwata essimu mu nnyumba yange omukulembeze yatuganda genda amabaala era ate obufumbo bugaana kukola ki kuzina gwe bakugambako nti amufumbo tazina
tulina okwawula gafugo gono gwe bataddeyo brown sugar ge yazinye nayo gwe yagala okweta ffe tetwagala tukaabya amaziga gondi bw'oba atandika ebintu by'okwambala oyambulangamu nze bampita pista tu ambasada w'abanyarwanda omugagga omuto omukyankalanya munyenya kiwato omukyusa sitayiro zonna azikola wowe mmenyese bw'obadde olaba nkola sitayiro ddamu toli mufumbo toli mufumbo Bata wachikoza na koroe behind the camera chikoza na Angel the Gloria mu control room chafiko mwana Muislamu bamuyise Regan Sharp ye producer wa fe ibeyita manyamba pangirize chovola bagange ngongera ko kinana nengo gawuya gatula abagagga abato tatu walijja kujja kutuma wali wechikache bayita tatu tukenda mukazanya akafude ABS TV munsi yonnati ABS bakayise nagini wabula atakumira mpera batukumire paka lunaku lwa Monday evening zone bye bye